nga wegobeera buli mwaka nga twolekera amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo ku lunaku olw'okutaano olutukuvu oba luyita olwa Good Friday, abakkiriza mu Yesu Kristo batuukiriza akalombolombo ak'okutambuza ekkubo ly'omusalaba nga kino kikolebwa mu nsi yonna era nga batambula mu bitundu eby'enjawulo. Abakkiriza okuva mu bitundu eby'enjawulo bakedde na wankya okutambuza ekkubo ly'omusalaba nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakola. Obwedda bakooloobya ennyimba ezikwata ku mitima gy'abantu ko n'ezibonerera anti omusajja Yesu yatufiirira. Wakati mu lugendo bangi balabiddwako nga bamalirivu ko n'okubugaana essanyu. Mu lugendo lwabwe obwedda bafukamira mu bitundu eby'enjawulo nga we beegayirira omutonzi okubabeera. Bangi balabiddwako nga bakooye wabula nga kye batandise balina okukikomekkereza. Okutambuza ekkubo ly'omusalaba kwetabiddwako bannaddiini ab'enjawulo nga ne poliisi ebaddewo okukuuma emirembe. Robert Onyango, EMITWE 10.